Weekeno emboze endala ennene ya mugagga Rwasa. Ensonga za mukwano. Tuba tuli awo mutobye n'omukwano. Omugagga Rwasa ng'omwana amwekubyeko ttatu ku kugulu. Ennene bw'etyo feesi yonna. Nga feesi eŋŋanda nga ya Rwasa bw'ogirawo bagijjeyo ng'evuddeyo. Abaana balina eddiba. Tugamba bannaye. Ate abaana omukwano nga gubatabuseeko 222. Kambuuze. Tatweyo wakati mu kujeekuba. Olwedde baali bamaze okwagala no bayali abikola kusika muntu ono kujja. Kuba omugagga agamba omuwala amumanyi. Kuba omuwala oyo omulimu gwe wa kiwato. Kubeera waliwo neyaŋŋambye kusigumu waliwo Peter ebbala eryawawe Mengo ogiraba ng'okkiranga kulisa. Tebavaawo badde tebavaawo emabegaawo. Omulimu gwe gwa kiwato munyimu wa Kaliyoke. So talenti eri nnyo mu kiwato kati yamulabira kola ki gye yasisinkanira. Omugagga twamufuna n'atubuulira bulungi nnyo omuwala ono n'ebirala bya planning okola ku nsonga zino ez'omukwano. Sokompa omugagga ne bannaye laavu kyekola abantu. Naye bali Bezi naye uganti najugula 2 ng'oga Rwasa tulimbye gikwata kifaananyi obuuza abalala. Ndudde nayo. Sitagivuge beraeka. Togera jigabirayo kikyali ekyo. Ate nga ngabye mukyala eriyo omukazi gwe nkwana talina mmotoka. Ofuna bomukatanga. Twali eriko manina. Nzaganya sima ya sima ne bokolo kyaffe twakizingako teri kutwawula. Kyovola bola omusirika ng'abantu beeyogeza bw'afunye nga tamusaanira. Friend wange mukwano gwange yaŋŋamba mpulira njagala okubanga nkutunulako buli kaseera nti nkole ntya. Amagezi nze nagamuwa ne mugagenda weekuba 3. Tegeeza wali omumanyi kuva. Nali mumanyi baba customer bange mutavani keki. Yani we Masaka asijja kugala linnya lye. Nenga muwala we Masaka. Muwala we Masaka. Asaanira munno mumanyira ku kimu mpukumira ku bantu be mutakuza. Nkugambye yaweereza gundi. Era kimu kifuula mawulire. Tubale tunayagala naye nga tumanyiganye ngabo mukwano. Ate abakaliyokeera be nina okubeera mu mikwano gyange kubanga nina disiko. Bwengendo girambula nga bali ku mirimu nsanga bakaliyoke nga be bazina. Ngobakube engwala. Gw'obimanyi ebyo. Eyo ntegeera yammwe basumbuwa mwagala namagoya wase namagoye. Nze n'omukazi. Mumbuulire bulungi simumanyi. Nze n'omukazi. Kali batanya wuyo yavuddeyo ne tumanya nti ye mukazi wo. Bannange oyo mukwano gwange naye bamwagala mumuveeko naye sijja muvaako. Ng'ani emmere ndowooza twali tubaddeko ffene tubaddeko ffene emirundi egiwera ndowooza abadde ne ka vidiyo nga yakakwata atuli emmere. Abadde b'ensonga Rwasa mulinnyeeko ku kyo wakati bambi balinnyeko omuliro gubookye bagambe mujje mpola endyo takyayika byensalawo okuwe wange oyo adongereyo naye simanyi oba bikwadde wandabyemu mu kavidiyo kati levo ya enjo erina klasi ki mugimbuulire mwali mumumanyi lindako enjo mwali mumanyi bifo following nga gifunyire ebiseera bino nga mufune eki ono sijja muddamu andeke ekiki baana bangi babiina abalala ofuna bya bwereere. Omuntu yabula waki otunulira nnyo kala zino enjeruyeru kala za enji ezo ezi nibyo mbadde sikimanyi nze gwe kiŋŋambye ojogamba ekizigo sibalaba nze nimusiru njo okugamba kiwulira nno ate nno mugende empola nze ndi mulokole nze sente zange ze zinfuga owulidde nyinza okuba nga nakuwala obusere bwe yatwala mpozi naye nebikomaawo. Kati ku Sunday program tukugweko enasana ku kyalo mungweko naye temumanyira ajja kuwaleze kusaba. Naye osaba n'ogenza okwanira abakazi tetukutegeera. Siwulira buli sibeerayo mbeerayo buli kaseera gw'osaba ddi gwe ogenda ndi mu kyaki twala eri. Oleeta buli esiba kandi oleetayo bokka. Pasa lwagamba kyofunye mbulamu leka tukisabire gwe ng'otwalayo omukazi. Basi kifunye mbulamu. Ndabo oyogera bitakwatagana basi kifunye mbulamu.
kyofunye mu bulamu kireete tukisabire ng'aleeta omubiika bitewa mukazi akyabuze tempasi ki gwe buli gwofuna basaana kuwasa ayo ne mugagga ku nsonga y'omukyala wa ttatu gwe twakola ki gwe twafuna baana ab'obuwala tulina ennaku tulina ennaku mulina omukisa tulina ennaku ennaku evaawo ennaku ennaku just munaabana mubeezera ennaku kujagala kugitambuza n'ennaku awo evaawo tulina ennaku mpitirivu kubanga kakati saino muntu bava eri ng'agwa ku ggwe nga naye alowooza aba alina golodi mu mikono gyegyo golodi mu mikono gyegyo aye munatanga okusuusula mu basajja tugenda kutuuka tayimu tuggwewo muggwewo bwe mubanga mwenna mulinga muggwewo ate mutuuke mutubonyeebonyeefu abatono abaliwo bwe mubanga mwenna mulinga yanfiirako ku makya yaani tutuuke ku makya tutuuke nga tuli babbula mubule kati otandike ng'okuba ssimu n'okubira paatu n'omugamba ki ndi eno mbabiridde saba ompole ku bbaawo paatu tompanga bebbi tompanga yeewuunyisa oba yali anywedde mu binyu simanyi ate enkera tumusanga ne enjo ng'ate laavu bayina nnyingi abala bakugambye abaana ab'obuwala naye kyamazima obutabi mu bulamu bw'onoonya serere zigaana mu bulungi kati bw'osanga azirina olaba osanga ensobi 5 mu kkubo nga basajja yali obaddeko nabo naye nga nsobi 5 naye nogaa kati eno ensobi emu egenda kunzijjako ki abaana ab'obuwala naye ebisinga biva mu kwagala kutuwa nnyo ekisusse tetuganye omuntu gw'olina aba alina okukuwa so te omukyala tewera nga temuli ya mwana naye enjo yakomya mu paati 2 ate eno laavu yazize nayo yagambye agenda zaala abaana 6 ne kakati abo bonna tebatwewuunyisa omwami n'omukyala tebatwewuunyisa beeyagala nnyo okitegedde beeyagala ate nze banyumira kuba bonna beesanga nga bakola ki nga beesobola beeyagala okufa obufi namu nekirowoozo wakati yasasudde lwasa atusiriwalireko kati ate okubalaga omukwano walwasasula lwasa atusiriwalireko enjo naye nze olunaku lwajjo lwasa twakoze interview ebintu bingi byayogedde nga tetumanyi nti ate olunaku olwalagitona kusanga ne enjo nga enjo nabadde najjo mwazzeemu jjo iye olunaku tekyetagisa olumanye naye nga yakomyewo wali nnyo kano kaali kabaddi enjo okusooka okutambulamu kaali kabaddi bweke ng'abakyala n'ebyaweddewo sitepu nayo yagiyiseeko naye oba ogenda mu bufumbo oba ne sitepusi nnyingi waliwo bye baba bakutendeka gyowaayi bw'otuukayo sooka weerwaze kumala ebbanga olaba omusajja anaafuna omulala oba anaafuna n'amufumbira nakikola katayinza okuba bamutendeka ewaabwe gyali ava igwe bwe bakatuuka mu ddya malamu omwaka ogwo ogende obaddewo kalinga olunaku lwajjo obadde oyogera bingi wagoona abo bantu bangi bakwepikira ki ekyakukozeseredde okukola akaddannyuma lwasa anaye ekibuuzo ekyo kyakimubuuza naye nga tewali kyankakiddwa kyonna ng'omusajja nina okuba n'amaka amaka mubamu omukyala ge bayita amaka nane nina okukomyawo omukazi ate ekirala bampasa nze siri mulonde kuku niwampeta omulaba esswaga lyamuyitira galayogera ne galubiri kweziri uzaako kaddaali ogambye ki tulina ogwe twalabye enjo twalabye abepikira lwasa bamu batasina okwekuba 3 mugambye abatatu mwalabye omu naye bayitirivu banepikira okufa obufi naye yazze awumbewumbera ava yaffe omukwano gwonna gudde wuwe abakyala ne bazze okuvuganya beekuba ne zi 3 olinda ki okukola okwekubya 3 omwami abaana bamulaga tibamwagala omuntu bamwagala lwatatu bo bamulaga ne tetubazeekuba era si gwe mukwano kati dayasi bwenkokuba 3 ku sikini yange ala nti nkwagala oba nkwagala nyo
bwekibeera si bwekibeera mutima lwaki okuza akaddanyi lwaki okomyewo nani nalagawo ebigambo bingi twawulira gulioleka vidiyo ketwalaba kewata olaga nti nakuwona biki kugamba biki ebyali byakutwala kale eryo eddoboozi nga teryali lyange sinze yabyogereyo kavidiyo kubbaala ogisiza omuntu omulala ng'okulaga omubize ono ebyo nga bikadde nnyo ebyo byemuleeta byonna bikadde ate sigendangako ate sibigenda ono omwami bwe niba nsazeewo tinkyayi ndiyimirira ku tivi ne mbagamba naye sawukanangako naye ate wakiddemu ng'olaba abakyala ab'enjawulo babaali abo nagenda omufumirwa ng'ayinanga 10 ne bwayongerako ekirala nze nambe mukyala lwaza omugwazi atagenda kuvaako myaka gyonna mukwano gwe kutusumbuwa mukwano gwe kutusumbuwa nina emyaka gyange egy'ekitonsiremu abaana njagala kuzaala nga mpereza emyaka 10 kyali mukyali ono wagamba yagala abaana ana wayongeza bana bokka enda zaala 6 osaze mukazi sajukirako nno kubaagalana nange ndi ku lwange sagala olabike nga mutima mubi sanyuka omutima mubi gutya ate abantu baddinganye kyatteeka nti nina okusanyukirako abaagalana oyo lwasa abamu ennyoko kimanyi kakati samusanyukireko kyatteeka bwe sisanyuka sikyatteeka mukwano manyoko badde oyagala afiire mu nnyumba akomye afunye agenda omutokozi z'ettooka ate onyiiga bakugambye baali bayawukana gwe tolidde omukyala nga yeeyogerera kambe tebaawukanangako ale kati gwe lwaki oyagala ffe tugambe nti baayawukana tulina ebizibu naye abawala tukole muba ofunye ka chance akakola twongere okukolamu waliwo ebintu ebimu bye tutajja kukola ng'okola waliwo interview gye wankolako nenkugamba mu bulamu weewalanga nnyo ebintu nga bw'onaatunula bwoti mu mirror ojja kwekaabira amaziga ng'olaba omuntu golaba mu mirror si yeggwe nga si yeggwe kituufu ekyo nno nga muntu mulala nnyo nekinyuma nnyo otunula bwoti mu mirror ng'ogamba yes ng'olaba ekifaananyi ky'omuntu oyo gwe walootanga okubeera nga yeye nsonga nkulu nnyo eyo nno kale